ngenda kubanga nkuzanyira akatambi ka mwana muwala naye kyensinga okwagala ennyo wekkaanye engalo ze nga bwe zifaanana. Era abali mu winta akadde kano oba omuntu eyali akoleddeko mu winta otubuulire winta esobola okuba nti engalo zifaanana bwe ziti. Kubanga tukimanyi yes nti winta bw'ebanga etuuse nga tukyuka okuva mu musana tudde mu bunnyogovu emibiri gyaffe gifuukuuka abamu ne wesanga nti feesi eyinza okufuukuka yonna, ne wesanga nti omubiri gwonna sikiini eyinza okuba nga neeweesiga ebizigo tenyirira. Kati sikiini zaffe mu winta zitera okubeera bwe zityo, naye ate mwana muwala ono ye ampangudde okusinziira engalo nga bwe zifaanana. Bw'anaabanga anyway kasooke kayi tugende mu kavidiyo ke ate ndyoke nnyongerezeeko, naye tujjukire nti waliwo abaana abakomyewo e Uganda ng'engalo zaakutukako naye ng'ekyazikutulako kemiko. Nsaba weetegereze nnyo obeeko ky'oyogera eyo winta oba yeegayaaliridde. Mu winta buli omu apositinga obugalo bwe naye bufaanana obwange bufaanana bwe butyo. Obulaba nga bwe bunyirira, totya kupositinga bugalo bwo tulabe ani asinga obugalo obulungi mu winta muno. Obwange bufaananye bwe butyo ate ggwe. Mbakulisayo ate mu katambi ka mwana muwala oyo, tebwerabira ku commentinga, ku likinga oba oli awo n'okusharinga bwe kiba nga olaba kyetaagisa. Gwe nga gwe oyogera ki ku mwana muwala ono? Kubanga tulinako bankuba kyeyabakomyewo nga ekituufu engalo zikutuseeko. Ate tulinako bankuba kyeyabali eyo ng'engalo zaagala kukutukako zivunze naye ng'ekizireetedde okubeera bwe zityo nsonga ya chemicals. Mulimu abantu abamu nga ne bw'okwata bukwasi mu sabbuuni owaffe ow'e Uganda n'omukwatamu n'engalo zo ng'agenda kukuyubula engalo, agenda kwokya engalo. Kati mwana muwala ono nze ndabanga agayaaliridde obulamu bwe ali mu kwoza winta simanyi oba mupya nga ye first winter ye gy'asoose okukolamu. Naye mukwano wabanga boosi wo takuwadde gloves making sure ofunayo obuveera oyambale, otherwise ojja kutuuka okudda e Uganda ng'engalo zikutuseeko. Ojja kugamba nti winta yekoze bw'eti engalo mukwano, naye nga kemiko gw'okozesa yakuviiriddeko engalo zo okuba nga zirabika bwe ziti. Kati leka kulumiriza winta mukwano. Ekirala, bw'omala okukwata mu kemiko oyo omulaba, oba bw'omala okwoza ebintu, oba bw'omala okwoza engoye, beera n'ebizigo making sure nti every time engalo zo ziyiseeko ebizigo. Bw'oba nga tosobola kufuna gloves ng'olaba n'obuveera bukaluubiriza. Naye ate nga jjukire waliwo kemiko gw'ogenda okukwatamu ng'agenda kwokya engalo nga ne bw'onooba osizeeko ebizigo mukwano nga biyinza obutakuyamba. Kati sibeta bambi nkuba kyeyo, eno vidiyo sigikoledde mukyalo ono yekka, eriyo ba newcomers abakayingira ekyeyo, eri abateekateeka okuyingira ekyeyo, naye just no nti gloves kintu kikulu nnyo ng'osiimula ennyumba, gloves kintu kikulu nnyo ng'ogenda okuba oyoza ebintu ng'ogenda kubyozesa kemiko ez'amaanyi. Sometimes bamanyi obbagamba nti ebikopo ebyo byozeseeko ku Clorox, togenda kukwata mu Clorox n'engalo zo, agenda kwokya. So kati mukwano, gloves zisabe boosi wo, zisabe mukama wo, mugambe neetaga gloves, omugambe sobola kukwata mu kemiko ono ajja kunjokya engalo, omulage nti obulamu bwo bufaako. Ebiseera ebisinga boosi wo otamulaga nti obulamu bwo obufaako nnyo. Do not expect nti ye agenda kufa ku bulamu bwo. Nedda, gwe kennyini gw'olina okulaga boosi wo nti obulamu bwo kya muwendo nnyo. Ogenda kukozesa Clorox oyo okuba nti osiimula ennyumba. Mulimu abamu nga ebisiimula bye muyina si bye bino kyotakwata mu mazzi. Mulimu abamu nga ekisiimula ky'oyina omala kinnyika mu mazzi n'okikamula n'okizza ku gundi kwosi ekkana akasiimuula.
mulimu abamu nga toyina n'obwo bugundi busiimula nga okwata mu gundi komiko oyo direct. Buli lunaku oba ng'osiimula ennyumba n'ogisiimuza kemiko oyo bw'onoomalirako emyaka 2 onooba ofaanana otya? Ogenda kuba engalo zifaanana zitya? Bannange waliwo omuwala gwe twakomyawokko mu kya Initiative Uganda ng'engalo zaakutukako zaasiriira, engalo zaakutukako. Wemba nga mugobera peegi zaffe eza kya Initiative Uganda, omuwala oyo twamupostingako engalo zaakutukako. So kati baddiya, chemicals kintu kya bulabe nnyo. Kintu kya bulabe nnyo. Bannange ne Mukama tumusaba naye ayamba muntu yeeyambyeko. Tojja kumugamba Mukama tata munange nkuuma chemical aleme kunjokya nga gwe bw'otuuka okukozesa chemical oyo omukwatamu nangalo zo direct. Omukwatamu butereevu. Tokwata mu chemical. Bw'omukwatamu ogusoose kabeere oba yeffe yali yayoza ebintu. N'olaba nga omulundi ogusooka akwokezza, toddamu kumukwatamu plain. Osobola n'okukwatayo ako kafe yali katono, n'okayiwa mu kataasa, mu sinki omwo osobola ofunayo akataasa k'oteekamu, nga osooka n'omuyiwamu, oba wabbali ng'olinawo ka bawel, n'oyiwamuko katono, n'oteekamu amazzi nga mangi. N'oba nga ye nga tomukwatamu direct nti gw'oyiwa ku kikuuta n'okuuta. Osobola omuyiwamu n'abeera awo okumala eddakiika nga bw'oteekateeka n'okwoza biki, ogenda otandika okwoza nga at least amaze okwetabula mu mazzi ate oteekamu katono. Bw'olaba nga feyali naye akuyisa bubi ku ngalo zo. Abayoza ng'oyozesa oyo gundi Clorox. Bannange Clorox osooka kuyiwa mazzi mu mashiini. N'ozzaamu engoye eza white z'ogenda okwoza, n'oyiwamu omo. Kati bw'omala okubiteekamu byonna, mashini n'ogistartinga n'etandika okwoza. Then gwe n'olyoka oyiwamu kali ka Clorox ate katono, then n'ofulumayo. Totuula eyo gy'oyereza ngoye. Ogenda sika akawoowo. That's why nti abamu tukomyewo Uganda ng'amawuggwe gaafa. Wagenda olyokke ng'osobola okussa naye eseera kituuka nga tokyasobola na kussa. Esaa kituuka nga bw'osikakawo bw'oti osika musaayi, owulira musaayi. Lwaki? Chemical gw'okozesa. Bosi bakugamba nti leero ebintu obyozeeko obukopo bumanyi okuguba kyayi waabwe oyo, bumanyi okuguba wa muntu bw'omu. Bw'oba ogenda kuboozaako ne chemical, kwatayo ka Clorox ng'ako, ogenda kayiwamu bw'oti omale oyiwemu amazzi, obirekewo like 2 hours oba 1 hour. Nti Clorox oyo afumuuka ate oteekamu katono. Buli kakopo kayiwamu katini oba osobola okuyiwa Clorox mu mazzi n'ogenda ng'oyiwa mu bukopo obwo. Then omaliza n'omuleka awo. Gwagamba nti sirina gloves. N'omuleka awo n'okola ebirala. Essaawa ng'emu Clorox amaze ofumuuka awo ne wonooyozesa nga toyambadde gloves tagenda kukola bubi. Kubanga aba amaze okufumuuka. Aba amaze okuggwamu amaanyi. Wamutadde mu mazzi n'oyiwa mu bukopo n'omuleka awo okumala essaawa eziwera. Oba essaawa emu oba eddakiika 3. Bane kye tukwata direct mu chemical. Tujja kuvaayo tuwoze winter. Naye nga winter naawe olina we weegayaaliridde somehow nga weegayaaliridde obulamu bwo. Oli omuntu gw'okolera talina bintu nnyo byakola, tabeerabeera nnyo mu chemical, naye babeera ku madagala. Abaana abato bali ku madagala, simanyi no vitamini, simanyi bino byaki, simanyanga kakati eno zino empeke za sikiini, naye gwe oli awo omukazi watunera olwadde ofuna panado. Kyokka oli mu kwebigika bintu, oli mu kukwata mu chemicals direct. Ani agenda okujjanjaba? Tewali agenda kujjanjaba. So bannange, twefeeko nnyo obulamu bwaffe kya muwendo. Mubadde balabi balungi nnyo vidiyo eno katugikomye wano. Tujja kubanga tusinkana vidiyo zeeziddako. Mweraba.